Leero nga mukaaga ogwokusatu 2026 nange njagala okugatta obako obusaasira eri baganda baffe bonna abasuubuzi abalina emmali yaabwe yonooneddwa ne bannayuganda abalusuddemu obulamu bonna abakoseddwa olw'amataba agabadde mu kibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Naye era kino kyongera okubalaga nti nga tuli mu Fugabbi, nga tuli mu bukulembeze nga tebufa ku mbeera zinyiga abantu, bino bigendagenda maaso okubeera bwe biti paka nga ffenna tukwataganye tumanye ekizibu ekiri era ne tukijjawo. Ekizibu kiri ku bukulembeze bukyamu, buli omu bugenda mu affectinga. Leero kiri ku baganda baffe abasuubuzi, enkya kiri ku basawo babasomesa. Bye tuba tugamba bulijjo nti wali agenda kubeera bulungi okujjako nga ffenna tuli bulungi. Mwalabye Museveni bwagaba biliyoni ne biliyoni ez'omuwa omusolo nga tewali nsonga egasa abantu wabula ng'aziwa abantu abasobola omukubira endere n'omuwaanawaana. Ogezaako okusiba bannayuganda akatambaala baleme kulaba ebikyamu ebikolebwa na binakuterezebwa bitya. Eyo no embeera gye tulimu, nenjagala obbazaamu amaanyi bannayuganda mwenna ti buno bwonna obubonero bulaga nkomerero ya nakyemalira na kutandika kwa Uganda mpya. Temugwamu maanyi badikiteeta bonna mu byafaayo bafaanana ng'ab'amaanyi nga banaatera oggwa. Awo baba banaatera oggwira basinga okulagira eryanyi n'osanga nga mutabani we akola buli kyambyone kyonna kyonna nga tewali kitongole kimukuba ku mukono. Tekiraga amaanyi, kiraga bunafu, tekiraga buwangazi, kiraga nti oyo ali mu kugwa, oyo ali mu kuvaawo, oyo ali mu kugenda. So mwenna buli omu alina agenda maaso ng'akola kyasobola, buli omu ng'akwatamu ne ku mukono nga tusituka nga tutema empenda ez'enjawulo okulaba nga twekolamu omulimu okweggyako dictator mu ngeri yonna yonna esoboka. Njagala okwebaza bakulembeze bannange aba NUP aba olw'okukumaakuma abantu naddala mu kiseera kino wesiri okubazaamu amaanyi n'okubalaga nti struggle ekyagenda maaso paka nga tutuuse ku kye twagala okutuukako, ate nga ffenna tujja kutuukayo. Temugwamu maanyi mwenna abakulembeze, temulekeraawo nakupasuwinga bukulembeze ku mitendera gyonna, tebabamalamu maanyi ne mugamba ati tukyagala kubeera abakulembeze. Tulina okukola obukulembeze obupya obwaffe kuviira ddala ku LC1 mutekinge over obukulembeze obwo paka ku level zonna zonna. Era nga bwe tuze tubagamba dictator nga amaze okugwa tujja kuba ne by election era bino ebifo byonna byonna gye babbya abantu gye batakiriza bannansi kwerondera abakulembeze baabwe, tujja kuba ne by elections bannansi balonde abakulembeze bebaagala. For now buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe okumakinga sure nga kaweefube waffe agenda maaso obw'okununula eggwanga lyaffe ate nga tugenda dinunula Mukama nga ye mubeezi waffe. People power, our power. Our power, people power. Obwo bwe bubaka bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bugenda eri baganda baffe abasuubuzi abakolera mu kibuga Kampala abatawanyiziddwa amataba. Olunaku lw'eggulo ekire ky'enkuba kyafudembye mu ttuntu ery'olunaku lw'eggulo era abantu bangi ne tubalaba ku ntambi abasobodde okulaba ku TV ne ku mikuto gimugatta bantu. Twalabye embeera nga bwe yabadde nga abantu tebalina we bayita, amakubo gonna gajjudde n'amaduuka nago ne gabooga ng'oyinza okulowooza nti okusuubula baakutadde mu maduuka, enkuba nti oyinza okulowooza nti enkuba gye baasuubudde. Obubaka bwa Pulezidenti bubadde kiriya nga alaga nti ekintu ekyo ekyakoleddwa naddala okwetoolola ebizimbe bya hamu abantu we basinze okukosebwa. Jjukira nti emabega gye buvuddeko awo abakulu bakwata omwala ogwali oguyisa amazzi awe Nakivubo ne baba nga baguzimbako era twalabye nti abantu bangi babadde affected. Ebintu ebyabasuubuzi nkuyanja byabo obwo bwe bubaka obw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Obubaka buno bubadde bugenda eri baganda baffe abasuubuzi abakolera mu kibuga Kampala abafiiriddwa ebintu byabwe nkuyanja mu namutiikwa w'enkuba eyafudembye olunaku lw'eggulo. Namutiikwa w'enkuba ono yajjuza amakubo, namutiikwa w'enkuba eno yajjuza
amaduuka g'abantu era twalabye naddala okusinga abantu abeeriraanye Ham Shopping Grounds ku maduuka ago nga amaduuka ng'oyinza okulowooza nti ku luno baasuubudde nkuba ebintu biri mu bukadde na bukadde ebyafudde. Abantu bangi twabalabye ku mitimbagano, twabalabye ku TV nga bakaaba oba bawanjagira gavumenti olw'ebintu byabwe ebyafudde. Ekintu kino waliwo okuvumirira Ham development ze yakola ng'ali ne gavumenti okubeera nga bazimba ku mwala gwe Nakivubo, era twalaba omwaka oguwedde nga Lord Mayor Elias Lukwago nga awakanya enteekateeka eno era n'agamba nti mujja kiraba. Ndowooza kati bye bino bye tutandise okubeera nga tulaba ekyamazima amaduuka gabooze. Mu bubaka bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu takomyawo, alaze nti ndowooza tulaba taxpayers money engeri zoonoonebwamu mu kifo ekyokubeera nga zikola ebintu ebidevelopinga oba ebigatta ku bantu in general. Sente zino zisobola okuweebwa some individuals oba obukunsu bw'abantu naddala nga bano ba content creator be bawadde 5 billions. Sente zino singa zibeera nga zikola ebintu ebirina okubeera nga bigasa eggwanga, kyandibadde beta okusinga okubeera nga sente zino zitokomoka okubeera nga zigenda mu bantu okwekusa obwekusi naye nga tebagase ku nsi. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze era mu katambi ako agenze n'ayongerako nga alaga nti Abannayuganda tubeere banywevu, tetuggwamu maanyi. Bino byonna ebiriwo falling and failing governments zitera okuba nga zibikola. And time from now asuubiza nti singa nga tuba tufunye obukulembeze obupya, gavumenti ye nejja mu buyinza, tujja kubeera nga tusobola okubeera nga tufuna by elections, kubanga ntijjukira nti akalulu ketuvuddeko emabega kakubibwa naye tekaali kamazima na bwenkanya. Abantu okufuna ebifo byali bya selection not election. Kale agambye nti by election tugisuubirwa okubeera nga ebeerawo. President takomyawo mu katambi ako kennyini era yeebazizza nnyo aba National Unity Platform abakulembeze abagezezaako okubeera nga bawanirira ekibiina ye bw'atali. Bakumye abantu kosa ne bammemba okubeera nga basigala ku mulamwa. So agambye nti tebaggwamu maanyi wadde enteekateeka weeziri ez'okubeera nga babamalamu amaanyi, ayongedde okubeera nga abagumya. President no ng'alina ku kifenesi ekibala ekimu ku byensinga okwagala President. Kale bw'atyo from hiding sinziddeyo n'abanga atuweereza obubaka, ekitegeeza buli ekigenda mu nsi akiraba era buli kyasobola ekyalina okwogera akimanyi, naye alinda ekyo obudde obutuufu we bunaatuukira abeere nga asobola okututuusaako obubaka. Kale twongere okusabira omwana ttu Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'ali okubeera nga munaye Mukama Katonda amubiikako obusubi ate adde atukumeekume n'okwongera okutulambika. Abakkiririza mu nkyukakyuka nsaba tubeere banywevu, tutunuulire kubanga ye mukulembeze waffe era nga yalina ekyenkomeredde. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst, ngenda kubanga mbatuusangako enteekateeka zino current affairs ezitambula mu ggwanga. Jjukira emabegaawo His Excellency yalondeddwa ng'omu ku bantu abantu abana abakyasinze okubeera nga balwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna, era ennaku z'omwezi nga 17 Lulibera lwa Friday omwezi ogwokuna agenda kubeera nga ayogerako eri ensi naddala Heroes of Democracy. Enteekateeka ezo ziri mu America. Kale nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst.